so musooke muntagingire omukyala full figure Nakanguubi abangi gwe mmanyi nga full mazi full minio full bisasiro full mabina mumuntagingire ajje wano mbeeko bye musomesa nga sinagenda wala musooke muntagingire omukyala gwe bayita full figure Nakanguubi full mazi full minio full mabina tubeeko bye tunyumya omukyala ono yakedde ku sort media ne Senkubuge ne banjogerako ne taata wange nabagamba nti kasitonjogerako mba nina okuvaayo nkole clarification oba okwanukula kwebyo byoba oyogedde. Omukyalo ono full mazi full mabina full matako full figure Nakanguubi yavuddeyo nanjogerako ebigambo kati nange njagala mwanukula. Full figure oba full bisasiro oba full mabina oba full kasasiro yavuddeyo n'agamba muganda we yamulwepinga. Full figure yagambye nti muganda we omulenzi yamulwepinga mu bikata bya Lumonde gye beegaddangira essaawa ezisukka mu 3. Eno story full figure yabadde agyewaako. Nze nali nakimanyaako dda nti actually full figure muganda we omulenzi yamuliira mu bikata bya Lumonde. Ere naye kambeeko byenkiralifayinga. Muganda wa full figure omulenzi si ye yamulwepinga wabula full figure ye yalwepinga muganda we omulenzi era beegaddangira mu bikata bya Lumonde ne bazaala n'omwana. Nakanguubi ayina omwana mu muganda we. Story ogiwulira bulungi. Full figure yalwepinga muganda we omulenzi n'amuzaalamu omwana. Era ekintu kino bulijjo abakimanyi mukimanyi. Nempaka full mazi full minio bwe yavuddeyo n'akyeyogerera. The full figure played sex with her brother. They produced a baby boy. Kakati full figure nga tonnamanyira bantu mbadde ndowooza oyina ebizibu ebikumala. Omwali ekyokwegaddanga ne muganda we omulenzi ne muzaala n'omwana era wavuddeyo n'okonfesinga gwe mwennyini video mwagirabye nga full figure agamba nti beerya ne muganda we omulenzi mu bikata bya Lumonde. Okusinziira kunoonyereza kwa poliisi kwe yakola
nga full figure amaze okwegadanga ne muganda we kyazuuka nti full figure ye yalwepinga muganda we era ne beezaalamu omwana. I think ekisiraani misfortune ebimu ku bisiraani mu nsi kwe kwebaka ne muganda wo. If you sleep with your sister or brother, that is a curse alone. Ate sina kindi bwemba muzadde n'omwana ekyo kisiraani era okukimenya to break that curse right now yetambulira ku full figure. Okumenya eyo curse y'okuzaala muganda w'omwana weetaaga kusabira. You need prayer. Ate waliwo emikolo egikolebwa naddala nga weebase ne muganda wo. Mu Baganda kintu kibi nnyo, isekasi kikolimo. Kati ne bw'olaba full figure avuma abantu, ekyokubiri trauma, psychological trauma, okuba nti walwepingibwa muganda wo kitta obwongo. Era bw'otunuulira full figure engeri gy'akolamu ebintu bye n'engeri gy'avvoolamu abantu n'okuvuma abantu, olabira ddala ng'obwongo bwayonooneka. Nze nasoma psychology ne rape cases ezo ng'omuntu balwepinze mu lwepinge nga full figure muganda we yamulwepinga obwongo bufa, yeetaaga rehabilitation. Omuntu abeera teyeeyagala, kati full figure teyeeyagala ng'omuntu kubanga muganda we yamulwepinga ne bazaala n'omwana. Can you imagine? So ekikoli mu full figure kyayina kijja mutambulirako abaana be ne bazzukulu be olw'okwebaka ne muganda we, olw'okwegadanga ne muganda we omukulu. Ekyokubiri, obwongo mwenna abaliiseeko mu sex violence, omuntu kasita bakulwepinga kati full figure bambi yeekyawa era omulaba she's frustrated because she has trauma, sex trauma. So si birungi kuva erudda eyo nga full figure akonfessinze nti muganda we omulenzi yamulwepinga. So si mawulire malungi bambi, nakangubi fuluminio tulumwa wamu naawe. Nenga okusinzira ku police report wanyumirwa mwegadangire essaawa 3 mu bikata bya Lumonde nga full figure gwali waggulu. So gwe walwepinga muganda wo nakangubi kitereeze, you raped your brother. Gwe wali waggulu okusinzira kunoonyereza kwa poliisi kwe yakola tebakwata. Ekyokubiri nakulabye onvuma ku Soroti. Fuluminio, fulumazi, fulumatako. Nakusaba ebintu bina. Bw'oba oyagala tuddemu full figure twevuma, leeta ebintu bina. Ekisooka, leeta appointment, leeta gy'okola. Olimba abantu nti oli advisor. Ne mu badvisor president be yalonze toliimu. Ne mube baakuba mawulire omwaka guno nga gutandika full figure era tewaliimu. Leeta appointment, leeta wano ey'omwaka guno eraga nti oli advisor. Fuluminio, leeta ofiisi yo gyeri, obwa advisor obukolerawa.
office yesangibwawa PO box tubulira address office si bigambo kiba kifo full figure office yeriwa kitwagala kyokka bulira abantu gyotuula full figure badvisor bonna balina office ku Kingdom Kampala nakiwala kiyinji gyali mama Amelia gyali bonna badvisor gye batuula n'abapya president be yakalonda eyabadde minister wa security gwe yeetuulawa nakanguubi fuluminyo fulumazi oba mmwe gomanyi nga full figure njagala otuweeyo ebbaluwa emu gye wali owandiise ku headed paper ya State House tuwe ku directive zo nti ogambye olina office leetayo ebbaluwa emu gye wali owandiise nga kuliko omukono gwo wadde stamp full figure nakutuma DNA y'omwana wo nga tonadda ku soloti kuddamu kunvuma leeta DNA y'omwana wo oba si simple care yakuzaalamu omwana tutandikiraawo ebyokunvuma ku soloti TV biveemu full figure nze nakusaba ebintu bina paka nakati tobireetanga tuwa appointment letter yo eraga nti oli advisor tubulire office yo gyesangibwa tujja kujja tugirabe tulage ebbaluwa gye wali owandiise okuva mu office yo tulage DNA ey'omwana wo gye wakweka oba omwana si wa simple care toyongeramu byokka byenkwetaaza then ekisembayo oleete DNA eyoyo omwana gwe wazaala mu muganda wo wagaye muganda wo yakulwepinga yo brother reputio ne mwezaalamu omwana ne DNA etujagala oba sigwe wakwata muganda wo ku police report njagala otuleetera report ya police full figure eraga nti bakulwepinga gwe walwepinga muganda wo mu bikata bya Lumonde na Masagali ne mwegaddanga ne muganda wo ne mwezaalamu omwana era njagala oleete DNA ey'omwana oyo oba oyo omwana si wa muganda wo bye bintu bina byenkwetaaza nakanguubi toddamu kuyimirira ku Soloti TV kummanyiira muwala gwe nyesimanyirwa bawala tulira full figure tokiddamu bw'oba toyina ebyo bina byenkutumye nakanguubi fulumenyo fulumazi fulumatako toddamu okuyimirira ku Soloti TV nako kasenkubuga akagwa ensimbu omutwe kaliyanga amatako g'enkobe toddamu okuyimirira ne senkubuge ku Soloti nako kasenkubuge omutwe gumuli amatako g'enkobe ne mutandika okummanyiira kiwulira muwala leeta ebyo ebiina tutandikiraawo nze siriba akasuku b'omanyiira muwala gwe full figure osobola okumanyiira buli omu omanyiira ba YouTuber ovuma bakasuku ovuma basendi ovuma bajekenizi gwe buli YouTube ogenda omumanyiira nze nzijaamu nakugamba muwala gwe tosobola kummanyiira nze bannamawulire bonna bateeka mu nkwawazo gwe buli omu ogenda omumanyiira baminisita bonna ovumanga bw'oyagala nakanguubi fulumazi nze nzijaamu nze ndi mulalamu kitegedde muwala
eno gavumenti gyoyagala otuyigiriza wali okola bwa malaya nga ffe mwetuli. Eno gavumenti gyoyagala otusomesa wali makindye ng'okola bwa malaya nga ffe mwetuli mu gavumenti eno mwetukulidde mwetusomedde mwetukolera. Wakajja mu gavumenti 2016 mu 2000 twagirimu eno gyolaba. Wakanoonya akalulu ka pulezidenti omulundi ogwo ffe kuva mu 2000 in fact okuva 1986 nga pulezidenti yakutta obuyinza. We are in this state. Okitegedde muwala Nakangubi so kwata agamabeere go gotaleega nezo nekaze ezikulimu ebituli otuuza amabeere go wansi n'akajanja. Wano tulina gwe waleeta ku internet uje mutula n'oyo Senkubuge omutwe gumuli amabina g'engabi ndiyo ne mumanyiira abantu tulanga amazzi g'empisi Senkubuge dayo nekyesesa kiringanga babuni z'ebwindi kininga gye kyesesaamu kiringanga enkimaze ebwindi impenetrable national game park. So Nakangubi nkutumye ebintu bina nabikutuma dda. Leeta DNA test yo gye wakola ku mwana wo oba omwana si wa simpoke. Leeta DNA we mwegadanga ne muganda wo omukulu nakuzaalamu omwana gwe kennyini gwe wabyeyogeredde. Leeta appointment leeta yeeraga nti oli advisor tulage wo office yo gyeri. Osiba mu nkubo za president's office. Office si nkubo ezo zobeeramu ku president's office nga weekalakaasa weekwatisa obutabo. Where do you work? Where is your office, Madam Nakangubi? Nenwerekayo gati. So obitegedde ebyo obitegedde oba wali olowooza nti Museveni anaakuwa emirimu lwakuvuma bantu byakusala balonze balamu oyo kabampaane gwoyina oyo ajja genda akuggwamu. Manyi fulufigo oyagala nnyo views oyina nnyo kabampaane ow'ekisiru oganye okula ng'omuntu. Bwaba muganda we yakugaddanga fa abagamba omulwepinge we walwepinga simpoke nga tobyogera. Wagaye muganda we yakulwepinga ne simpoke yakulwepinga gwe nogenda owebaka ku baana b'abantu olumala ng'obasiba. Njagala full figure olunaku lwolwaleero oveeyo otegeeza ensi nga bwe wagaye nti muganda we yakwebakako ne simpoke yakwebakako. Sigwe wakwata simpoke n'omuzaalamu omwana ebyo nga tobyogerangako ku Soroti. Lwaki Senkubuge temubyogerako ebyo ebya full figure okuzaala omwana mu simpoke nga tobyogerangako? Njagala mukole program ku Soroti nga muzze kutubuulira full figure ne simpoke beegadanga batya. Mulekerawo okumanyiira abantu. Senkubuge muve ku bantu. Senkubuge oba walwala empanamayo ng'enziku ekuluma walwala enziku y'obwongo Senkubuge togituleetako. Ekyo ekitwe ekyakubangalala ng'amatako g'embizzi Senkubuge mumuweeseseza omwo. Ffe tetukola ku Soroti. Siri mukozi wa bujingo. Siri mukozi wa bujingo. Ne mukeera nga buli ku makya okwasamira abantu. Buli omu mumwogerako, buli omu mumwogerako, buli omu abamanyi. Leero mutakuba ba bloga, enkya ba TikToka, leero mwogedde ku bayimbi. Senkubuge ddamu amagezi. Leka kwebuza amagezi, oli musajja mukulu. Oba owulira ebyoya bikusi wagenda obisala omusana gwaka. Stop messing up with people you don't know. Mwe mukolako programu nga temutaddemu mannya gange tetambula. Buli kiseera muka programu kamwe munoonya we munyiga.
Munonya we munjogererako. Senkubuge twabba kyewo. Kitubuulire Senkubuge kye twakubbira. Senkubuge twakubbira ki? Njagala leero kimbuulire Senkubuge kyofa nange. Ofa ki nange Senkubuge? Nenkana naawe. Ondabako eyo gy'oliira ebigere byo byembizi emakindye gye mubeera mundabayo. Senkubuge wali ondabyeko ne wenfaanana gwe masiikini mazigambizi. Senkubuge oba emyaka gikusaze nga wagaana okwekolera ng'okyayina amaanyi ezandaweya z'oyambala eziwummusa ebituli. Toyina kumala kukomba bujingo bigere. Senkubuge saa kummanyiira. Sina kye nakubbira. Senkubuge tetulyanga ku mukazi omu. Sirimu oyo gwogenda ozunza loogi ku loogi. Senkubuge tondabayo. Lekeraawo mulekeraawo okunteeka mu pulogulaamu zammwe. Buli kumaca ku soloti mukeerera ku nze. Senkubuge stop it. Nja kusanga nkukube. Senkubuge nja kukuba nkuwangula aga amalibu. Nze yaleeta obwavu ewammwe. Senkubuge ompita mutabani wo gwanzaala. Okwo kwesanguza embugo. Nga ne toilet paper Senkubuge yakubula. Ogenda weekwekweya ku mataka. Nzijiramu ddala mu mboozi zo. You can do a program ku soloti netabula without including my name. Munzijeeko obutaasoma bwammwe. Mugenda muwalana buli omu. Wano Balamu mwali temumuvuma. Kati mwefuula abamwagala olwaleero. Era Balamu tugyeko obulogo bwammwe. Mbadde manyi wano Balamu mwamuvumanga. So fulu minio, fulu matako, fulu manege, fulu mazi, fulu kasasiro. Bwoba weegaddanga ne muganda wo mu bikata bya lumonde ne mwezaalamu omwana, ekyo ekisiraani ekyo ekikutambulirako, that curse gy'ogenda oteeka ku bantu because gwe obulamu bwakulemerera. Toyina kiddako wayokya. Museveni gwe weesibako takuliiko, ate nga takuliiko. Museveni munyankole, temweddira kimu. Bw'aba yakuyamba nga omanya abantu pulezidenti be yakasinkana, bw'aba yakuyamba n'akuwa omulimu n'alaba nga totegeera n'agoba embwa, tugyeko ebisiraani byo. Kwata omwana gwe wazaala mu muganda wo, mugende mukole emikolo abaganda gye bakola. Bw'amala okwata muganda wo n'okwata simpoke, kasajja katubambi ne mukakwata ne mukasiba. Naye ng'okimanyidde ddala mukazi gwe wakwata omwana w'abandi. Kugenda okwata buli omu. Buli YouTuber gw'osabye n'akumma enkya omukeera kumuvuma. Mufaaki ne ba YouTuber. YouTube za nnyoko. Bukuba abaganya okukyaza, kubanga baganya okukyaza, gwe buli omu agana okukyaza, buli omu omugulako olutalo, buli omu mukazi gwe tugyeko akajanja. Tugyeko olugezigezi. Buli omu oyagala omuwa ebyokukola, buli omu oyagala omwogereko, weefuula buli omu amumanyi. Nakanguubi nja kusanga nkukube. Nakanguubi neesonyiwa. Ogenda ontambulirako. Fulufiga nja kusanga ewantu nja kukuba. Ebyo wamanyiranga yisima ebyo. N'otuuka n'omulope wa General Nalweyiso bamumme ssente. Gwe buli muntu wana alina following omuwalana. Okutte ba YouTube basibe kuba abakusinga following. Gwe buli omu alina following omuwalana. Wano wawalana yisima. N'otuuka n'omugendere wa General Nalweyiso musajja wattu yisima n'atuuka okuyomba. Gwe buli omu ogenda omutabula n'abantu. Why
Why is it every time? Gwe buli kiseera ye gwe nakangubi. Lwaki tokwata live n'otuleetera DNA eyo ne simpoke n'ogiteeka wali gye twagala yokka. Kwata program full figure nga tonnatandika kumanyiira abantu ebyoddawo kusoloti n'owunyiriza abantu amatako. Buli YouTuber, buli TikToker kusinga following ng'onoonya engeri gy'omusiba. Buli TikToker kusinga following ng'onoonya omusango gw'omuteekako. Gwe wakawemulaba meka nakangubi. Wavaawa gwe kisiraani eyajja awunya oluwumo gwe malaaya w'emakindya gwe. Nawe fulufigo oyinza okwogera mu bantu gwe. Gwe yali malaaya w'emakindya yali yetundira ekibuye wano. Ani kati si yakuleeta. Kafuko kisajja gwe kafuko. Producer wani kati watuleetera ekinnabe. Mugenda muzunga nnyo. Esi yali tekumanye fulufiga. Kafuko yakuleeta. Oyo producer wani kati mwagenda azunga aleeta bamalaaya mu media. Obwamalaaya bwo tebukugwangamu. Gwe naawe yeebaka ne muganda wo wano. You played sex with your brother, which is incest. You have the moral jurisdictions ofeeyo oyogere ku bantu gwe. Lwaki totubuulira hawa tugambye okay muganda wo yakulwepinga si gwe wali waggulu. Twamala mukomba nsigo muganda wo nga tannakulwepinga. Didn't you suck his dick? Yali lwepu tuleetere police report. Full figure bakulwepinga waloopawa. Njagala ompe case number. Gwe walwepinga. You raped your brother. Kyagala owabyensi. Full figure walwepinga muganda wo n'omuzaalamu omwana period. You confessed. Gwe kennyini gwe wakyeyogeredde. Bulijjo twebuuze neeyisaayo. Nga twebuuza lwaki full figure totegeera. Kumba obwongo bwafa. Wano tewali muntu alwepingiddwa muganda wabeera mu magezi. Olaba n'embwa. Walabeke embwa eyebaka ne muganda waayo. Olaba n'embuzi. Olaba n'endiga. It can't play sex with its brother. Mbamana advisor. Ngendo advising ennyoko. Advisor. Lwaki to advising ennyoko? Niwesiba ku banyankola abatakumanyi. Wajja nabo okuva mu ankole. Museveni wajja naye. Wakikate wammwe. Yeddira mpanama. Okitunya n'amaaso ne gakuluma kiringa amazzi. Gwe muwala gwe toddamu okumanyiira gwe. Full figure nakugaana okumanyiira. Okitegedde muwala? Wali awo sigaalo nga ndi ku ssomero. Tewasoma tolina wadde ebbaluwa y'omugigi. Toddamu okumanyiira. Manya level zo. Genda omanyire bali ba TikTok bwe mwenkana. Have you had madam? Je siri level yo. Nje mudda wali ewaabo jengo ku soloti. Mtandika okumanyiira abantu nga muli banaku. Full figure inaki asula muzika emakindi. Osula musingo luumu. Ndimukazimba wa. Bwawulira nti Kasuku azimbye ennyumba. Bwawulira nti Kasuku agulidde mukazi we Subaru. Bwawulira nti Kasuku avune ku ssente n'ozimba omutima. N'owala na Kasuku. Bono teyali mukwano gwo nga mulya kyekimu. Naye wagenda okulaba nga Kasuku akuyiseeko n'osooka omuwalana. Kasuku ovuma waaki? Yali akoze eki? Obulogo obukujjudde mukazi gwe. Gwe buli weezira kuwulira nti waliwo akuyiseeko. Oyagala abantu babeerawo kusula moto bali amayirungi. Ffe tulabayo kusula motozi. Nze sula yali andabye nako amanyine gwenfaanana. Nze mbeera emakindi.
kati otalwa jekinizi wabadde oluyingira mu lwaki ne Spice Diana ezizo nga zikulema okulwana nga tonnayingira mu lutalo lwa jekinizi ne Spice Diana leta DNA ya Simple K1 mumpene court judgment omulamuzi yagusala atya w'omwana si wa Simple K tumbavu full figure you can't fool the whole world tosobola kulimba nsi yonna you can't fool everybody mazozaala omwana mu Simple K weebuzaabuza hana waliwo omusajja alwanira omwana ataliwe bwe muba teweebaka ne Simple K DNA wali okola yaki if you had no sex with Simple K why did you go to the DNA it means ekikolwa kyaliwo naye tokakasa omuntu gwoteebakangako naye ayinza okukosa DNA ansami munziremu omuntu ayinza oveerera andomule nagamba nti Junior tugende ku DNA nga temwebakangako naawe n'ogenda fuluminio fulumazi fulumabeere fulumabina oyina ebizibu ebikumala nze siriisima gwe wamanyiranga nubeera ng'omutambulirako watambulira ku isima wano kasajja katune katuka ne kabyetama ne kavaayo ne kakwambalira isima yatuka n'okkaaba nga fulufiga agende wa General Lweso n'amwogerako ebigambo mbuyo mutabuliiki tomuwa ssente ajja ziteeka mu busiraamu bateralist nga fulufiga gwabyogera isima olwamala okufa ne weefuula mbu wali omwagala wamuziikako isima waziika ku isima gwe olunaku lwe baziika isima twali emakidde walinga oseka ng'oli mu kuwuta bigere obunanfuusa obukujjidde fulufiga tondeetako ddogolyo ate gwe guba omulundi ogusembyo nja kukusanga emakindi nja kukuba fulufiga ekisigalidde nja kukusanga ewantu nkukube nebyo ebibeera embisike onoonye gwe ne gyondoopa wagenda wano okunguzigulako fayiro aleese amatako ge agawunya ngenda kugulako fayiro Junior saidi yagamba eti jangu babulire saidi kye yagamba ngenda kugulako fayiro ya Junior yawedde gonziguleko fayiro gwe masikiini gwe son of a freedom fighter gwe gosobola okulwana nange gwe n'opangula gwe gweolina bakulu ki b'omanyi fulufiga jangu onkwate olaba banajja ku poliisi okunzijayo gwe bw'oba oli mukazi ng'olina nika 3 come and arrest me olaba abakulu abanajja ku poliisi gwe nga bikonzanyirako gonzanyireko nze njogera ku speaker wa parliament n'atanziramu gwe parliament bankubidde essimu ngombulira gwe mazigwe nzitunya njogera kwa Anita Amongi speaker ayina ssente ne mukalakata wono kati gwe mazigambizo ngambe kigwe masikini mbwa ya Mungu gwe nsi yaleeta Idris Swaitani eno gwe muwala akakamanyiro kaako naga amabere gotanaaba ugenda wetunga ku buli munene nabanja yawangudde nabanja bali yose ne bamuza wano wali tomuvuma prime minister wadda kusoloti n'omuvuma oje nabanja anange twale eri obutasoma abo nabanja takumanyi talina kyakwagaza sigwe wamulonda nekyamukomeza nga prime minister tokimanyi kwata olugezigezi lw'oluzemba amalayo emakindi buli munene ogenda omwetungako buli omu weefuula amumanyi oyo gondi tubeera naye oyo president yagamba balabirira abaana bange ngani alabirira abaana bogwe Simple K taliiwo kitaabwe muganda gwe weegaddanga naye taliimu kubalabirira zedi advisor wadvisingirawa emmotoka ye eriwa kirimu nowankadde mukisinekira ebinnyo olina emmotoka ya gavumenti gwe olina emmotoka yenamba emyufu gwe transport officer wa state house akumanyi gwe amafuta oganwawa mweyo nowa yenkadde
Franka Gasumba ye yabakolera appointment. Gasumba abula appointment ye mufula minister akolere ffe. Buli kiseera oleetamu erinnya lya Franka Gasumba. Fuulu figa jja Gasumba mu ntalo zo. Franka musajja wattu muveeko. Franka Gasumba asiiba waffe. Taata wange buli walwala Gasumba oyo ajja. Naye buli fuulu figa entalo bwe zikulemerera otandika kuteeka mu mannya g'abantu. Jja Gasumba mu ntalo zo fuulu figa. Njagala olwana entalo nga ggwe. Kwa Gasumba si yakutuma. Franka Gasumba abeera waffe. Mukwano gwa taata wange nnyo. Bwe baba bagenda bonna mu state house kyakulumirawa gwe nga tewagenda. Pulezidenti mwennyini ye yagamba Franka Gasumba batwale Daddy. Njagala Franka Gasumba aveeyo olwaleero aswaze sitaani. Bwe bali bagende wa president tebagenda na muzeeyi. Franka Gasumba yajja na waka. Daddy namugamba sagala genda mu state house kulaba president. Sina kye mwetaaza. Ko Franka Gasumba ti omusajja yakutumiza. Netai Daddy je yayambala nga agenda mu state house nze yagigula. Era mu motoka twagenda abantu basatu. Nze Daddy Tamale Mirundi Senior ne Franka Gasumba paka ku state house. Nze nesigala mu waiting room. We batuuka ewa president Gasumba n'asaba ebibye. Daddy n'akwata yali aleese fayiro. Kaye teyayogera. Kaye staff. Era yakwata fayiro gye yali awandiise n'agiwa president. President n'aleetaaga amagye agatukuuma. In fact yayita na muganda we Mariam. Neye emmotoka Daddy mwatambulira ey'empya eya state house eyo. Era president n'atugamba tugende tulabe genocide. Waliyo fulufiga. Waliyo kwefula byotamanyi wefulafula amanyi abantu fulu mazi fulu menyo fulu matako manya levozo balibo tugamba twabalaba alabadda tuvanga tebannakwata na buyinza. General Mozi nalonda tata wangeka yabadde omwogezi we Buganda region nejo General Mozi yakubidde my dad ne bogero kumale sawa 2 namugamba agende bomba amulabe. Janyine weyingiza mu byotamanyi wefuula amanyi toyina kyomanyi oli fala you a failure you an idiot goli malaya yerevo kwe wakoma. Bajja kuwandiikako fuulu fige yali malaya emakindi ye siviyo fuulu fige yagada eyalwepinga muganda we asokwebaka nemwannyoko naawe oyogera mu bantu gwe oyinza okuva gwe naawe n'okangabiriza gwe otubuulira abakulu mukulu kigwe tutamanyi. Muganda president yali chief of guest ku graduation yange member of the first family. Honorable second yaliwo vice president mama Amelia yaliwo kati gongamba kigwe ne bujingo gwokolera yaliwo kuina bakulu kigwe masikini mbombo siba nyenda basi bajango sibenzo ntegere olabe bwenzito wagwe kuli mazigambizi obwa advisor bogendo obukolere wanyoko ngendo advising simpoke muddemu mwegadange wano simpoke wali omugadanga ngate wagenda mu kooti olowekangabiriza omwana wa simpoke omutumye mu 7 omaze omutumye muhozi omaze kati wamutuma linnya kisimpoke junior tumbaavu gwe fuulu minio nakugamba nze tomanyiranga ebyo mugenda mumanyira abantu nze seeguya ate siina kyentya nze siina mwana junior ndi ku family planning banteekamu dda akaweta mu nseke ndi ku family planning enseke baziggala sizaala babikonsaagisa sizaala sifuna lubuto ndi kaweta bakateeka dda mu nseke amubaleni sifuna lubuto sizaala nolabika omanyiira gwe nze ndi malaya grade B
ati gwe jangu onkuba obwana bwo nina obwana linga amazzi nze yabakuzaalamu buli yeyegaddanza agenda abuulira kyalo nga bwe yazaala watiza okuzaala kugatta bifuka okuzaala nakyo kiryawo nti kyamaanyi n'embwa ezaala n'embizzi ezaala n'enkoko ezaala so okuzaala si kyamaanyi kugatta bifuka n'ozaala n'omuto eyakazaalibwa akisobola kale nze bwojja noŋŋamba nze ndi ku family planning abasawo banteekamu akaweta mu nseke sifuna lubuto sizaala akasolo bakaggala amubalini ndi mugumba mpagwe ekijiiko wano nkolokote gundi ono yogati katono loni sokenda bono malaya nzanyirako loni mpa ku kijiiko awo nkolokote ka yogati kano baba kampomedde lato miliki abalato bakola yogati yawooma badde temunampa za bulango ka yogati ka lato kano kampomedde so nenwere ka yogati pazi mbaddewa kitegedde muwala kitegedde zitoddangamu okummanyiira gwe mulevu zenkuba gwe toliimu nze ntalo nwana nnene okitegeera neyimbangamu n'olaba ebyo byomanyira nja kusiba fayiro yo jangu okwate nze wono yagenda ku saidi oyo omukazi fulumazi bwanzi mama bamugawe omuleke nzize wana I have come to open a fayiro ku junior ne bamugawe fayiro kwani kono mutabani wa mirundi bamugawe omuleke tojja musobola eyo family gyesonyiire ddala abo bavumi ne gavumenti yabatongoza bamugamba abo ba mirundi bavumi ne president yabatongoza era wabayina olutalo lwayagala okulwa naffe bayita gwe buuza mukoddomi we lwabooga ajja kukubuulira myaka 10 lwaboogo buli gye bamukuba takwatayo nno yasaamirira ffe tuli bawo veterant